Weewaawe neeyongerayo n'ebivudde mu nsiko eby'emizannyo wano mu malindirire mu kaweefube w'okweteekateekera liigi y'eggwanga ey'ebikonde by'abayiga ebigibwako akawuwo omwezi ogw'omunaana, kirabu ez'enjawulo zitandise okuzeetegekera. Mu zo mulimu KCCA Boxing Club etandise leero okutendekebwa Jim ye Lugogo. Omusasi waffe Katende Brian alina ebisingawo. Okutendekebwa kubadde kwa Kasameme, omumyuka w'omutendesi wa klabu ya KCCA ey'ebikonde Kalimu Hussein alaze essuubi ddene eri abasambi abeetabye mu kutendekebwa kuno erimuleetedde n'okubeera nga bwayolekedde kusitukira mu kikopo eky'omwaka guno. Tuzanye n'ettiimu nga kati Intercities omwaka ogujja oba omwaka guno. Ye manager Byalugaba Vicky annyonnyodde nga bategese ebikonde by'omukwano wakati wa klabu ya UPDF ebinaabayamba okwongera okweteekateekwa bulungi n'okwongera amaanyi mu klabu yaabwe. Entegeka y'abavubuka nnungi, batraininga bulungi era ndowooza liigi bw'eneetuukira bajja kubeera nga beetegefu okuzannya. Okusinziira kw'omu ku bakubi b'ebikonde abajja abaweereddwa endagaano Nasir Bashir ng'ono muzannyi mu buzito bwa kilogulaamu 56 asuubiza okukola ennyo okuyamba kilabu ye okusobola okuwangula ekikopo ekya sizoni eno. Kilabu ya KCCA yatandikibwa mu mwaka gwa 1979 era nga yakawangula ebikopo bya liigi ebisoba mu 11. Liigi y'ebikonde y'omwaka guno yakutandika ku ntandika y'omwezi guno ogw'omunaana omwaka guno. Ku Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.